Intandikwa tugende maaso mpola mpola ate nga sala akunyumirize. Filimu ya Mwanje Steven esigise bawaye producer wayo. Era nga tulina abazanyi bo abali mu filimu eno nga Mwanje Steven kuluna agenda kuzanyiranga gwano ate nga mwamukazi akeri akabanana. Ekyali ntandikwa tugende maaso mpola mpola. Songa Nalubega Grace nga kuwerezanga ntali Mende Kasire John Bosco ekyatandika. Songa Magezi Ronald agenda kuzanyiranga Nsogga. Kisitu Stanley ajja kuzanyiranga Waswa. Mu filimu ey'omulembe etandise bagiyita Ekiwowongole. Ekiwongo wati kakatandikiddeko mu kaalo kaakano ekyali ntandikwa. Omuntu okufuluma mu nnyumba eyiye nga n'ebweru atyayo ateekeddwa okuba n'aba n'ekizibu. Muzibu nnyo, muzibu nnyo. Ye Kabanana kumba omwami ono munange gikoze si bubi, okimaliriza si bubi. Bamaliriza ki? Bayi munange nja kuba nkomawo neera bayi hati ninja okuleba gashi ninja kuleba kajambo ye Kabanana omukazi abadde anzise nze nampulira nsaze ne weight. Mulimu kyogo gwabaddeko ogumuleetedde osala weight. Ekyatandika katutako erudda waliwo abaana b'obuwala abali mu kutyaba enku. Tutandikako na Uganda. Baba kyali awo kitaabwe n'akomawo. Kida kachaya kayidde. Bana mwenga mulwawo okufumba chai. Ye Kasire John Bosco original names. Kulikayo tata mwate mumbuza mulete chai. Ye mama amwaliwa. Mama amwaliwa. Mufumbe. Mugire nammwe kitammwe njala be mulume be muluma. Sagala bintu byokulwalwayo ebyo. Abuuza mama waabwe taliwo kumbe mama iwuna akomawo. Bava mwawula. Omukazi omukulu okuzaala abaana benkanidde awo akyatagalira mu bavubuka. Ayina abavubuka wuno baatagaliramu asiba eri mu bakatabira. Nammwe lwaki temufumbanga kyayina abeerawo mubadde nina ngenze eri mbw abadde agenze kutabaala nanti era taata ayagala kyayi simanyi na kumanya ye ngenda kukola nti ava mu bwenzi muka musajja laba abaana baalina naye akyatagala. Ate munange omuntu atawonyere nga akomawo nti oba afunye akabenje tosobola kumanya nti waliwo ekimutuuseeko. Bye bino taataamwe byaleese ne yeefuula bw'agenda kufumbira musajja. Kyova olaba abasajja mugenda ne munoonya ssente ne zibula. Omukazi ava mu bwenzi najja n'akufumbira emmere. Kati buli wooli oba olya bwenzi, olya bwenzi bwa mukazi wuuyo ava kutagala. Efilimu yaffe egenda maaso. Katumire ku DJ Mash 1996 DJ Mash, big up on yourself. Tugenda maaso ne gye tulabidde kakiika ewa mwana mulenzi Faruku ng'akwata ebintu omusajja byaleese ng'ateeka mu kibbo. Njagala olaba abakazi olwaleero. Omukazi gw'olina mwagale nnyo ng'amuwa bino. Kati ng'amugamba bitwale ewaani. Mugambe mbimuweereza munange abe ng'abeerawo. Bannange tolwayo ebintu bino omwami byaleese omukyalo ono abiweereza wa. Tuddako ewa Waswa Kisitu Stanley original names. aliwa nasoma ku butabo Kibate
aliwa nasoma ku butabo gamba nyoka wampe ku mazzi gokwe semaka ali waka ye waswa yawasa dda mukyala amulina mukyala ayagala nnyo bba wamwa n'ekitiibwa gaagano ssebo kati nga bw'oleese togenze mukazi aweereza n'addayo nanti mwami nayina ekinnuma bulya n'amazzi gatandise okukaawa obumazzi onoobeera mu mboozi ebyo ebiboozi byo buli kaseera byonyuma ennaku ondeetera buleetezi buzibu naye gwe tomudekaamu kuba na mirembe nedda nkutumye mazzi ogaleese ate otandise ebiboozi ebirala naye musajja gwe gwe wagamba wano ekintu tujagira ate neera papa kintu ki ebyo byowoza nti simanyi twazaala bazaala naye omukyala omwami tagendangako waabwe wa mukazi wabaawo gy'oyinza okuwasa omukazi emirembe negikugwako ne naawe oyina okukyala ewaka bakusalira ebintu ekyo naye kigwe eyo wammwe sijja gendayo omuyaya akyaganye oyinza okuwasa omukazi gy'omuwasizza nga bo oyina kutwalayo nte ngaana ebyo obufumbo buba bukambidde katuddewo omuwala ono gwe basindisa okubaako byatwala kumba abitwala wakabanana oze oli otya gyendi oli otya mbyebale nanti maama akuweereza bino bamaama yampeereza yamanya dda nti tugira amuweereza ennyaanya n'emiyembe munnange era taata yabiguze naye maama oba lwaki akwagala nnyo bakimanyi nti wangwa kati maama w'omwana ono twamulabye ava wano nga beesiba obukete ng'omwami ono ava ku njawulo kati aweereza omwami ono engeri gy'akoze munnange emirimu emingi yasiimye n'agamba kyenategedde maama walabika atwagaliza omwami ono kabanana n'omuwala naye yamugwa ensi eragawa otera nojja nondabako era maama we engeri gyampadde ne bino naawe tekigaana kujja nondaba kati omwami ono akuba obugoma akuba wa mirundi ebiri efirimu egenda mu maaso bamugambye nno talwayo maama w'omwana ono ayina ekizibu tunulira owaayo oli otya mulirwano ddawa ngenda munku magezi Ronald ageeka mulesa alina byako balo gyali ali mu bibye kati obeera otya balo w'abatali omukyala otambula ne balo nze ntambula nzekka mukazi mukulu ennaku zino abakazi tebakyagala kkula naye mukazi gwendabikayo kusemberera naye bannange bulijjo nange nkunoonya ono omukazi tatya nagamba omusajja ono bannange mwe yayimpa walira ayinza okuba mulungi muba mulungi kino tekitegeza nti mpa nanti gwe wankubira kajjambo so n'otaŋŋamba kyoyagala kati mbadde njagala oyagala obudde mbuyina kati nze sina tabu nga tugendanga okunywa ngo kwebika ono ng'amugamba okuggulira omwenge tewali buzibu omukazi ono mutabaazi yeyeegambira n'abasajja tugende ompe akenge gwe tugende ogule then okusasula kwange agenda kusasula atya mukazi wuno abasajja nno bannange tuli mu buzibu naye nze munsubidde namu tubatunga ababulangamu akadakiika mugenda mulire mafu kati ogenda okudde wakabanana yatudde ne banywanyi be efirimu eno ekampala woogisuubula ku perfect videography okirira ku madala mpaka enkaddaawo esimu eri 0705303263 sinaba ntyano kigamba bwano kimanyi nti nno
osaana okunaaba ku kyogo kati banne bamugamba olina ekizibu omusajja omukulu n'otuuka n'okumera ebirevu nga tolina mukazi obanga omuloge kubanga ani anaakugira kati obulwadde bwe bukulumba mu nju ekiro okimanyi osobola okukola eddamba eddene banne bamubuulirira va mu bintu byotuswazaswaza owase naye tuswala ebintu nga bya kati naye mulinga abali sirias wadde amanyi musaaga n'agamba naye tukulaba otawuka odde enodde eri abakazi b'otawuka nabo si be b'omulembe guno olina okuba n'abakazi ab'omulembe oguliko kati ye mukazi mujjewa banne kakikanduluzi nga tekuli bakazi tugenda maaso ekyamazima njafuna naye temunjogerera nnyo nti sirina mukazi njafuna naawe anjogerera tonnafuna mwe mwogera nga abalina nja kufuna katonda ajja kumpa tulinda abakazi babayo bangi eyo tetwamugambako kwensoma ono agenda okulira munnabo olubyaliko sitole simanya alina omukazi gwayagala agenda omubagamba yenno omusanyufu ne wamwogerako awulira omutima gusanyuka omukazi gwayagala yamulina nemusooka mubuuliriramuko nasooka mu 10 nti kyamu naye tamanyi bw'agenda gamba muwala ono nti amuwasa ate nga ne maama we ayinza obutamumuwa bw'obanga omuwala gw'oyagala ate ne maama we okolako ekyokuvanguki enze mu butuufu tekinnaba nakunyinga ono awulire ono kyamugamba tekijja kukola oyo mukazi si wakutwala oyo omukazi ze simukwagaliza egenda maaso kaka tuddako ewawaswa ali wano ne muganda we kati waswa yayita muganda we babe nga boogera ku nsonga eza family omukazi ayogera nnyo naye naawe erinda mukazi oyinza ogamba ayogera nnyo naye nga byayogera ge mazima omukazi bukyanga omuwasa togendangako waabwe oli ku kimu kuba bugoma na kumuzaala mu bwana kati ate okuzaala si musango tonjogerera ne gwe batawasizza azaala mukazi ono ewaabwe bazibu bakanyuga omuggo mu ggana ly'ente we gusibira ze batwala kati omuyaaya atyayo oyinza okukola obugagga bwe obw'obuvubuka mu kuwasa omukazi sezaala n'azitwala bonna kati ekintu ekyo sirina nakola nnyo ne ntuuka obusigazi amannyo kata gagende ayina akaziga akanene okalaba kali ku left yuku ebizibu ebyo byatya kale neno message eri abazadde banemusaleesale ku bintu oba si ekyo abaana bamwe tetujja bbawasi nze nkubuulira saba ku nte oba okugulu lwaki tosaba akalenge kaayo saba entumbwe y'ente mukazi bamutwale kati ono tayagala naye kyamazima omukazi lengera abaana bazadde we benkana tebamwanjulanga muganda wamubuulirira tubaako kye tusobola okukola omukazi ne tumuwasa n'ogwo omumwa ne guvaawo omukazi ono ayagala nnyo mulamu era yamuwolereza naye ekyamazima abantu abakazi mulina okuwasa balina obbawasa balina okubanjula katuddako ewakabanana yakkiriza ayagala awase ali ne banne babulasi matiriyo ebyekyalo omukazi gwoyagala oteega muteege taagala tumulabe sekyewa gonzaga baagala bakubaganya omukazi abenga kkiriza munnaabwe amuwase mukazi ki tunulira baagala bakole ki ajja muwasa tumuwagire ewaka mu kyalo tebasiba kufulu mutambula butambuzi
ate munju oba onobba muki nga bakola olulumba we bazze weewaani Sekyewa Gonzaga amaka ge bazzeemu omuwala oli yingira okebere eno balinga abali ku lutalo operation kuwasa mukazi ate mutawanaki wali buzibu twagala kumbidde ne mwata so kuyisa mbuno bagala kuyisa naffe twagala tube nga tuyisa kakanolu mugula mutya enkota tugigula 2,000 engatte tugigula 2,000 ate katono gwenjagalidde wenkota kati enkoto gigula 2,000 muzeeyi enkota engatte anti kati oli tabimanyi naye nga engatte tugigula 2,000 engatte naye amuba munsedde mulwakuba kakano mukole muti munyongere munusa 10,000 walioge tuve wano babadde bazze kwogereza mukazi ne befuula nti bagula mwanyi bano abagula amabidde tebakyagaguza amabidde mbadde ngenda gabawa babadde bamanyi bagenda sanga muwala kasita basanga kitaawe ne bazaako babadde banonye mabidde bano muzeeyi asoose n'akaluba enkota y'ebbidde eba ya mutwalo n'asala mpaka ku 1,900 nga beefula bakalubiriza omanyi omuntu nga tomuguleeko esaati y'omutwalo oyinza omugangigula 2 kati bw'osanga onooli naye nga yagala akunyweze agamba mpa 5 ngikuwe kaba kaweddemu kati muzeeyi yeewuunya nnyo mishoni yagaana kati nyini kwagala muwala wuuno kabanana akabanana kayingidde ettale efirimu eno tugirabidde kakiiko Andrews gye tuli wamu na mulenzi Faluuko olwaleero bajja bayomba banangeeze mulimu obusajja obwantama we kaleegera omutwe okalinga ennyondo kali akasajja sikaagala era nze nendaba akaagala nyinza n'okumukyawiraawo kumbe gwe baliko egenda maaso ayagala kumuyita baluganda muyise ntya koze ntya mwana ono nga mwagala laavu ng'enjokya laavu yabadde ategedde kukuba we baddira ewaabwe erengera akabanana nange laavu ng'enzita tebandaba ebyalaavu bizibu kyokka awulira omuwala gwayagala ate ne maama waagira amasiro nassaayo obubiriiti okaye n'agwokya kati bano bava ku mission muva mu nnimiro owange muva kulima gye tuva mugambire wano naye nja kugamba bagenze waka nga baagala muwala basanzeyo kitaawe bava mu nnimiro okonna okunnyuka nkuliko enkota yaffe ne muba munnyuse kati ogenda okudda eno maama waabwe yanywedde omwenge wuno atunulanga kasuku abanzira yagunywedde yagenze n'ensoga oyo omukazi n'omuwasa ne mukola obufumbo amagulu agagamba maaso gaagala mabega ye Ntongo Florence magulu gwendeka saagala kuyomba naawe ndeka mangu nze manyi gyendaga manyije
oyo n'abeera maama wo. Kakatuddako ewaawaswa. Omukyalo waawaswa ali mu kubuulira mulamu we. Akaana kalengera. Omanyi obwana buva buto nga bukutte engeri sisitimu bugiva buto bugiyiga. Taata tayanjulanga maama nawo kabiwulira. Kati oyo nga kakula ngo kagamba yanjulanga kanjula. Kayisa mu ddirisa bw'ogaana nga kakuteeka mu kamooli. Omukasajja namugamba ne mugamba ewaka baamusalirako. Ne mugamba tebajja musaba nte nnyingi. Naye wammwe banakkiriza ekisambi. Ekisambi kimu banakikkiriza ewammwe. Ne kale mulamu. Afadhali baleeteyo ente emu eyonsa n'endala. Ofumba bafe basaba ente 2 naye bamusaba ente 3. N'agaana kati ente. Ewaffe tetulinayo wadde ennyana y'ente yonka. Kati bw'osaba ente ekintu ekyo nkuwagira bakuwase. Naye saagala ate ekintu kino mukiruwemu. Ente etambula tefunika ewaffe. Mulamu naye n'awolereza muganda we. Kati kamugambe afadhali tukuweeyo obume. Tujja obume. Muganda omuma. Yakufunirayo ngenda mugamba. Kuba yesimu ewaka tuleete obume. We tuleeta obume. Bana abukkiriza nga tubuleeta. Katuddako ew'ensogga. Nasajja solo. Ne nasajja nga yafuuse ekirala. Omala abakazi si banguzi kanku. Nagane abakazi nga batabusi. Kati otwala otyo omukazi omufumbo mu bbaala ate oli bbaawe mukambe bagamba alina ebiso. Tenze nina embazzi. Nina embazzi. Magezi Ronald. Nange ebintu bino wandadde weegendereza. Si kyekyo. Ebintu bino si birungi. Aba esitoleki weetule. Wasudde mu bbaala. N'ojonzirukako ate abadde oyagala nkwalire n'obuliri. Mukazi mulimu abasajja abanywesa abakazi omwenge n'amunywesa n'awunga eno engoma n'akubanga tewali waagamba. Okunywa n'afu. Naye omukazi yanywedde nga siina we musobola mutandikira. Yatutte n'asuula ku kkubo. Omukazi okunywa omwenge n'atamira n'asuula ku bbala. Ekintu ekyo kikyamu nnyo era kiswaza. Naate olalonda bulanga n'ongamba tekyotwala kyetere. Enfirimu egenda maaso kati agenda maaso y'ekyanga ekyamutuuseeko tekyabadde kirungi. Oyo ye yamumpangidde n'angamba omuwe ecupa 2 ajja kubooke. Kati ogenda okudda omuwala omuyaye wuuno bali mu palamenti. Ne mwana gwe nze saagala ebyo kumbuzaabuza ye tobango niangenda kuwasa komaze okundaga ku kyapa ava kulambula poloti. Naawe ebyo bibi nze mpasa ku lw'omukaago. Kyokka oli mu ttaka ly'abana oli mu poloti yonna ogirambudde oli awo. Ngate wakaba nnoonya. Tugira tugera wano nga bw'ozimba. Wano we yeebasa omuwala ono ne maama we yeebakawo. Pannaye Mukama Katonda. Ebintu ebimu nga biswaza. Naye n'omuwala tamanyi. Kati omuwala n'omulenzi ono ani mugwagwa. Kubanga omulenzi yaleeta maama omulaba otunnyo. Atumikisingiraawo. Ali mu kumikisinga tunnyo. Nawe kennyini omanyi nze njaga. Tugenda maaso. Efirimu yaffe emanyikiddwa ng'Ekiwowongole Damo Mother. Kati okudde ewaawaswa. Mpala ogenda zikutuuka odda zikulebedde. Ebizibu byoleka ewaka batoyagala odde obisange. Genda noweeraliikirira. Omukazi bambi atunulanga amaziga. Omuntu nno okutuuka otunulanga amaziga aba akaabye nnyo. Ekimuluma butamuwasa mutamwanjula. Kale yamuwasa amuyina ewaka naye mu kuwasa kuno okwokusikaŋŋanya ng'otunulanga gwe babikidde. Naye musajja gw'oli muzibu nnyo. Nagamba ntwogere ogaanyi. We yagenze teyazze yasuza anywa. Akomewo ne piki akulula nkulule.
naye nno ojja kundeeta kamunguluze kyekimu ebintu by'okuwasa okuwasa naye gwe batakuwasa kati ye saakuwasa kyekiraga nti toli wange ebintu by'okugira ebyo gende wamu mpozi bagambe ekiro kya sukaali 2 tube nga tugenda. Omusajja ajja n'akuwa amajaani ng'atwala muwala we n'akulaga by'akola majaani n'akuwa ebibiriiti n'akulaga agenze mmokya katudde wakabanana tuba tuli awo ono atunda bulooka ayagala kuwasa mukazi kumbe nsoga naye okimanyi olugambo lwatambudde mwana gwe nasejja omwawula ndeka ate mwawula ebyo owulidde naawe tebasobola kuwaayiriza gwa wange ani olugambo walugyewo olwo olufu luvundu olugambo luvundu olugambo si luvundu n'olyoka odda ku mukazi omukulu oli kumbe noono naye amwagala omanyi omuntu aba ayenda ku mukazi atayagala mulala amwendako owaye gwano naawe oba otundatunda abasa ekyo ŋŋende kenzija naawe era bw'oba oli ku bya nasejje genda wekka nze siriiko ani agambye mwagala bagambye nasejje alimu n'embwa eboggola kati linda kumbe ono asudiya ayagala amuveeko ne tudde wa nasejje mukazi mukulu wuuyo ali wano atunulanga emmandule anywa omukulu n'akomawo Kasire John Bosco Original Names firimu nyingi ze tumulabyemu agenda okudda owange obufumbo bwani bwaffe lwaki tewakomyewo oli mukazi nabaki atambula n'otaddayo oba olazeewa omukazi otambula otya nga balotamanyi gy'alazeewo mbwa yakomba mu bigere oba lwaki nojjangu oyimba nsogera buli kaseera obeera otagalodde noteri wawuunyeera ki eri baboggolera abawuunyeera kumbe n'omwana yatandise okuwuunyeera ate awuunyerera wa mama gy'awuunyerera kati gwe mukazi gwe ndabye emputu gy'olina n'amukwata you are under arrest kiraba amatama ovaawa bakuleke ozungazunga obadde onoonya ki mukazi gwe ojja kundeetera ebizibu nali nakwawa okuba kuba omukazi yasembayo namutemako omutwe kati nja kubaaguula ye Ntongo Florence biveeko tekera kweswaza swali aswala bannanga omukazi ayenda n'abeera mu mabaala buli omu nga omukazi oyo aswaza omukazi kasi tofumbirwa aliwo ebintu ebi by'olina okwesonyiwa wabadde luddawa ayagala mubangula kati nze lwaki ontawaanya banno batanya kati yo okutambula sikomyewo olaba ninaawe etoddeko sikomyewo nga ndi mulamba waliwo wawe wotolakako n'obanga tosobola kumanya oba akyajjudde kati oyo gyeoba kitugubadde butugubazi kikazi gweggwe ndiwa muningiza taata ataame waka n'abaana n'abataamira omulaba mukyankala mukambwe atunulanga envubu kati taata nseesa kyayi ewaka temumpa kyayi muzunga buzunzi njabba mmenva gwe sinnakumaliriza ebyo ebyokuzungazunga oba aliwo kyotafuna wano saagala ewaka ayina abaana ab'obwala 2 taata akooye n'omuntu ayomba nga akutta akakumbi ayinza okutaama n'abangatta engulube n'addayo mu nnimiro agenze kusala situlesi
omanyi bw'obanga oyomba stressing ekuluma mu nnimiro woogikola ki woogisalira baba mwabaye kampani mukya temukwata bantu mu ngalo oba engalo zange nkya kati ono ayagala genda omanyi ye munakibuga muganda wa Waswa era tayagala byakwatakwata nnyo bantu mu ngalo ate buli omu kyatuba tuyize munange abamu mugira engalo ziba ziddugala kale ekitegeera maama we yakyukamuku empisa ze uya ati embwa ezaalamu gwe ne maama okikimu biki byotamanyi oli mwana muto nnyo laba otandise n'okwogera obubi katujje bw'ogenda e Kampala enjogera ekyuka irizola nazo zaali mmotoka wemwabula sigende nomutandika ogifumbe ono yamugamba wootokyuse mu njogera enjogera embi si nnungi kuba nesigiri gy'olaba egendako amanda yali mmotoka naawe okyayinza okulowooza nti muli bulungi bintu bisobola okwonooneka ono ye munnakampala nambe mugende efirimu yaffe egenda maaso tuba tuli muganda we najja tayagala kuwasa mukazi kyekizibu kyalina tayagala kuwasa mukazi nsu biki byeyogera noza omulabe yakiga nti balesemi mugeze n'embuto sukaali ndoza nekumandazi bani kunani enjogera yabwe yeyo tugaira abaetete bigati na sukaali nimwana emena muddala embeera ey'ekisimu beera ekyo ekisimu kyogala mwanga alina embeera empisa zamu embize olaba kakati Waswa tagalala ku bantu bonna bajjawuwe naye kiki mbeera yaki balina enjogera gye boogera kubanga bba ku kyalo kuno bali bulungi oyo bwomutambaliza gundi gwe ojjava wano eyakyadde tavuma ba mu nju twala erika enjogereko ofuna sente zirye ne banno naye muzirya mwekka mulawo lyapisa akabuto olubuto luwaze anvuma atya okuwaga agende abaana gamba teweesembereza baavu sebo mutuvuma obwavu si bulwadde naawe ojja yavuwala enkya twala eri gwe Katonda fuluma gwe Katonda abaana bagizibayambye nnyo bayambye nyabo saagala bantu kutumanyira manyira onaakumanyira leero bw'okkiriza buli omu akumanyira abaavu ne bakumanyira buli omu n'akumanyira manyira nziba embizire kyobola abantu amasisembereza naye lengera abantu b'okyaza mu nju mu bantu b'okyaza olina okwawulamu ompa naye biki byeboogera abantu b'okyaza olina okwawulamu mwana baluganda kaka tuddako ewa mutaka Kasire John Bosco aba ali awo n'asanga nsoga kikyate n'adde manyonyose nsoga ne bulaba ntambula ne embeera entabuseeko banyiiziza ewaka mpulira nyala kutema muntu omukazi okutambula n'agenda nadda ng'atamidde kati onayagala kuyuza kuba yeyagugula yeyagula omwenge omukazi n'omuwa buli kimu ennyaanya ozigula ogula ennyaanya za wiiki bazifumbako lunaku lumu ne ziggwawo kumba alina gy'azigaba mukazi nga mubi nsoga omukazi oyo ategeera bulungi nina ebbaala lyentu ompita musiru kakati sente zange ngulira bakazi naye nze ebintu ebyo sibyagalira ddala by'oli mu kwogera obiŋŋamba olinga agamba nze yagumugulidde ng'ate bagambye wedda gwagula bagambye gwe waguze kati ate navudde eri gundi gumpayiriza era onoonya wontemera kuba owozi oyagala kutema yaguguze kati ndabika ogula omwengeze nze nantunula nga atagunywa ng'ogamba naguguze oyagala kumpayiriza kuntemera bwereere ebyo byonna era mukazi wakulimba nze sinnamugulira ebbaala eba ya bonna era ekintu ekyo kiteeke mu mutwe sinze ono atambula dda sayidi akakumbi gye batakawuulira bayinza okuwuula akakumbi wakigambye efirimu egenda maaso ekyo saagala weekwase mukazi we alina ebimutabula kenve na wano kumbe mugezi addukawo ng'oli tannanyiiga nnyo egenda maaso nkugambe ya perfect
era nga kuyama center awunkirira malala ku paaka enkadde firimu eno wogijja wogisubula. Simu eri 0705 303263. Kaakati ono nga gye wa mulamu we. Omwami njogedde naye ku by'okukola ki okukwanjula, era tugenda teeka mu ntegeka obe ng'oyanjula. Bambi mwami mulamu bananyanjula, mulamu yamuzaamu amaanyi. Waswa tasobola era Waswa alina okulabika ndi akyala. Kale munange weebale nnyo mukwano. twabeerawo okukyukakyuka kwonna Mulamu nkubira ku ssimu nga mande tanatu. era waba agaanye naye togaana bye twateesezza. Kaŋŋende nnoonye obume. Agenda kunoonya bume bwe banaatwala okwanjuza omukazi ono. Kale mukwano weebale nnyo mulamu. Mukama Katonda kukulembere. Era ye newe otamugamba ajja kunkulembera. Kaakati nga tudde eno. Ono omwami Kabanana Nalubega Grace mpulira emikono ginfuyiridde. Omanyi obwedda emirimu gyonna egiri munda awo emikono gimufuyiridde. Naye Katonda bannange yatonda bamaama. Talina wadde wagamba bano bannumu baki, so nga luli lubanga lutalo. Naye olutalo omwami ogenda olufuluma nga n'enjala ekuluma. Ate ky'oba olaba omuntu gw'onoowangala naye olina okugezeseza. Nze bannaye nze ebintu byoko bisiiriza gwe bw'osanga abawala nga babyeseze golooza bisiiriza. Kati kaagala nno make-up. Nze njagala gula bino ebyebisige ne lip balm. Eno mu kyalo tukozesa manda. Sigako amanda. Ekisige k'amanda. Omuyeta agala gula byakwekolako. Ate omulembe gw'okwekolako afazaali omukazi omumeza akameeza naye ng'omukozeeko. Ate oyina n'okongolerayo buno bwa ipenso. Yenna Lubega Grace abalaba firimu nga kw'omunaku. Kaŋŋende naye nno n'abaami abatandika obugoma bw'abanno ne mu bukuba obugoma naye nga toyagala kulabirira mwana w'abandi. Nsaba Mungu akuba ebbalaafu. Manya balaayi. Muyayo ono nkuweeza ki? Nange kenyini simanyi kwerabirira ate nkuweeza ago. Saagala oba nkaveeko sisobola ebintu ebyo. Egenda maaso Kabanana. Kaakati nga tudde ew'omukyala mukyala Waswa. ate yodda okola ki? Nyambadde. Omukyala tayambadde ate. olowooza sente zibeera abo. Yamugamba bagenda mwanjula wiiki eno ku Mande olwaleero era omukyala abadde yeetegese atwale sente eri basobole okwanjula okutegeka. Oyinto ino mwana Sebo. kati njagala onkwatire buli kyange ky'owulya. N'agamba iba bwe bityo ngenda kunoba. Niye gwe teweerabye. Naye gw'onoba banoba ki? Enkya ŋŋenda gwe wennyini wayite. Owulidde nze nakutegeeza ne gamba lindamu ennaku nnya. Sirinda. Nayambadde olowooza seri basajja bandaba. Ogenda ekyo kiwedde sikidda. Omukazi yamugamba oba tonyanjula. Ngenda ndabe Dr. Kiyenje. Saagala. Mbuta nakaddiwa. Era bw'oba ogenda kwanjula lwakuna nga lw'osazeewo lwe mugenda okujja mpa ssente ez'okutegeka. Oba si ekyo noonye gye ŋŋenda. Bakubire. Ayagala kakasa. N'omusajja nno nga essente afunamu za kunywa mwenge zokka. Oyo naye amalamu amaanyi. N'akubira abeewaabwe. Uyuno mzee. Taata n'akuba.
nakubira ta abe waabwe. Hello. Abuza network. Mama mjebale. Yes, mukulu mteyo. Ye mzee. Ebintu tata tutegeka. Mujja kujja nzija tubadde twagala tujje. Ayinza n'okwogera nga yanyize DPS lijjako. Abayaye si bangu. Muti abadde agamba ayagala kujjako eyo. Ng'akyusa statement. Bagambye agenda atwale ssente bategeke eby'embaga. Naye ate statement egamba mbw'ajje kajja abalabeko. Muyaye agambye bukwata ayogere naawe. Osibira kya mzee. Wulira. Anti kakati taata kye nali nkunnyonnyolamu. Yali yamugamba dda. Nati ngenda kujja lwakuna. Bo bagenda kujja nga 25 kati zagenda kumpa sente nzije tutegeke. Kale taata mbere bamaze okukubya kibooko ate nga za byuma fimbo. Lwaki omugambye ngenda kuwa sente naawe? Emmwanyi tezinnakala. Netudde ewa Kabanana. Netudda ewa Kabanana. Mama dad. Kabanana ne bananga abayaye bayinalo. Nobeera ku mukazi w'abandi ate n'otuuka ne mu luggya. Why brother? Mbadde nkulowooza. Bawaliwa akiridde eri. Just yes mai ogenda kitwala. Ulira. Njagala emitwalo just yena. Kati najja n'asaba sente. Ono omukazi yamukaabira bizibu. Kajjukira akawala kamugambye kaagaliza Cutex. Kati ate amanyi lino linnamukadde lirimwa ku majja. Kati azaali sabe sente asobole okugenda okumalira omuwala ebizibu. Kyokka omuwala weewa wano sente zivaawa ew'omwami oli omukambwe gwe twalengedde ayombanga envubu. Nja kufunira. Naye bannanga woya